Yes, mukasiaka tugakuba twolekera ikyatuleseo nakulolwaliro nagamba isola bayo boy Vijay Junior the incredible Ava chanima neva ikwa tugakuba twekera kasema kagenda kubera kapya atinga kagenda kubera kasufu nyo kamala batu gamba nti aba Black Bay abakutoshako sema je twegambye twekera mugogwa sema twekedde kapya ne ku cinema tekana bakashokedde ku mutemagano gwa mno wachi then malemu lyoke mukashika ne mbyogobe nga batu gamba nti Endurance Media nabe gasho mukutoshako sema je tugenda kubanga twekanya kuno kona tuli kwanjula njagala olabe nibaja bagamba Black Bay abakutoshako sema je twolekedde Endurance Media ngo gasiko no Original Film Productions nabe gasho mu rwaliro Dogboni Entertainment / Vijay Junior Productions nga bagamba JJ Perry enanyisema agendo sokera ddala bakayise after ban uluvanyuma lw'okukyomeka lengera unagamba nti ngensi tena bakomekerera nali muntu asobola okufunira ekintu kyonna abasinga bateranga kumpita the world's greatest treasure hunter bude wange obusinga na malanga wansi mazzi nga noonya ebintu ebyali byabula okumala ebyasi ebiwulyako ddala mulimu gwange gwali gwange nganze nga mbeera eyo era nga nfuluma nengenda ku mission zange nenkola research nga sira muntu gwe nyina kwanukula lengera ne kale ebyo byonna byakyuka kasola flare kasaka akwate kuba embeera y'obudde n'ekyankalana ensi n'eryoka ekkirira wansi mu nzikiza ngo gaseko n'akasamba ttuko ebintu byonna ebya modern technology byali bimaze okusaanyizibwawo ensi yagenda n'egenda mu matonga abantu bali balowooza gavumenti zigenda kwetuka obuvunaanyizibwa basobole otereeza ensi eterere wabula wa bakiwagi bakibanda bannegu baasalawo bagezeeko okweddiza buli kimu kyonna okwetolola ensi yonna batugamba nti oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'ensi emaze okugwamu akasamba ttuko Rodi yajja yagamba nti abasinga kati batuka ekiseera ensi n'etuuka ng'enjala nnyingi abantu tebalina byakulya naye okuggyako nze ekyali kisingira ddala okubeera ekizibu lyali nga ddagala naye kati nze nali better equipped okusinza ku skills nali nina nze ensi yali tegenda kunyiga of course nali manyi kyenteekeddwa okukola era nga of course nadda ku nsonga yange ey'okubanga nnoonya ebintu aya Rodi yajja erudda kyava asembera batugamba tuli mu London ku side ya Bungereza yakwateko bwe pembeni bwatuka n'asooka atambuza amaaso kwe kusaako ekitangawaaza n'alingiza eri emmanga ninge gwe kyomanya nti ekiri emmanga eyo si birungi ngumi eri wansi eyo mbeera nkakali mamiriza okulingizaayo n'akwateko n'ajaseka nakatwanga ye kuli ekisawo ky'omuli ebikozesebwa bye era bw'ato n'akiteeka ku akiba malizo kisa ku akiba n'alyoka atambula bulambalamba kwe kujja wano munda gambe tuli kwanjula twolekedde mugo gwa sinema ka action pack tuvale katandise paka gye kagwera yaggulawo najja mpola mpola baabano ninga batugambye nti okusiza kumbera nga ensi bwe yafuuka bawolodzi nga bono gamba nti bakibanda bannegwa ab'ettabbo kamala ensi bagyeddiza obukulembeze ne babwekwata era bafuga ebitundu ebyenjawulo Rodi alina gyatuukidde kali yagamba nti ekimuyamba okusobola okugezaako surviving amwene embeera nti already skills yali akozesa before ng'ensi tennaba kwonooneka ze skills ezimu z'akozesa okusobola okugezaako survivingira wano ebintu ebyabula abantu yasobola okugezaako binoonya n'abifuna era wabaawo abamutuma ne bamugamba twetaaga ekintu bwe kinaakwatiko bwe n'agenda akifuna n'akireeta ebyensimbi zo tezikyaliwo kati bintu bya trade mpaawo ina kinkuwe bata trade bw'atuuka wano n'asooka yeekebejja maliza okwekebejja ensawo n'agiteeka pembeni then n'akwateko bwe n'ajja ku luggi n'ekifo ke yali atuukiddemu kakati n'ekifo ke yali atuukiddemu yali nga institution ya muziki kubanga waliwo kitwandiise music instruments nyingi ez'enjawulo waliwo bino byadungu by'abazungu waliwo keyboards music instruments nyingi eziriwo wano eno kati nga ggulawo
kino ng'akisiika akisindika mpola mpola ng'akitegula ng'akijjawo paka ebbali mala okukijjawo n'akwateko bonagya explosive n'agiteeka ebbali gitadde ku zipata ne wano ku pata n'ateekako ne kuno nassaako jjamu pini ne muno n'ajjamu pini alina okudduka nga bukyali atuuse emabega wano nga waliwo seefu olugi ng'alina kuba pata zaalwo era yalukuba n'alubalula kakana luvuddeko kati bw'oyingira eno munda mu seefu yajja asembera mpola baabano bw'atuuka wano genda okuzza amaaso waliwo ebyaliwo n'asooka bikyusakyusaawo gyakwateko baggulewo wano weetaaga zikoodi kansooke ndaba ekoodi eyinza kuba etya n'awandiika ebbali asobole okufuna koodi era bw'atyo nassaamu wabula koodi kirabika yakubaatisa yatandika gibaatisa yali yakubaatisa yali yakubaatisa yali yakutetenkanya naye sebo omusajja nga bw'omanyi alina sikiiru okakana amaze okuteeka bw'amala oteekamu muno yasiikanamu engeri y'ejjinja siikanamu bino ebinaaka ebiyimbisa amayinja bireediyo ebyedde ebiyimbisa amayinja n'akwateko bonajjayo ejjinja yafunako lyafunye n'aliisawo n'aliisaako mala oddisaako kwe kujja ali playing alabe nassaako omuziki gutambule muziki gwatandika okooka kuma omuziki gyeko omugenda maaso n'okooka wali kano kaseefu akalala kabadde alengedde ndowooza akisesi yaako kuva kuguli omuziki n'alyoka afuna endongo waawo olabika bulungi ziba teziri busa waliwo abaakwata ekuba okuyingirawo gamba kaakati nno waliwo abajje bayingire mu kifo bambadde zimali kupu jidde mu kabinja gaali nambirira ne batuuka waali kakati gwe ssebo abayi anti ogamba otya kabulaza lindako mwe temuli basirikale baddala si bwe kiri laba ddoodo gwani agambye mbu tuli baofiisa baddala sooka otuwuli eki ekiri mu kakeesi k'okutte simanyi ka violin oba kiki n'esikamwe katuwe mukaagala n'akateeka wansi lwaki sebawa ki ekiri mu eno lumba mulina kye mwagala lwaki sebawa kino kye neetisse muno tosobola tukuba ffenna n'otumalawo ya nyinza obutasobola bakuba mwena naye nsobola okuba gwe nenkuba oyo nenkuba noono nenkuba noono nekira gwe mumufate Gasiya mumfate mumanyi gyenvudde mumfate mumfate boy ayina terera nkwasi kuba ekyasi n'ogamba Katonda bw'atakubye muno gwa ttooke banange olyampye omutwe ne guvaako Katonda bw'atu si kye kibadde ekigendera kyange mubadde ki wewe kuba ono n'ayitawo n'agwa ettali la hawula yafuna mujjolo kati we bituuse todduka mwana ensimbyemu kati ate otawanyika olagawa bamujjolo emabega kabaka n'agijja mujjolo oli musiru pini yaya nti wanji bakatwe
bw'atyo n'agissa ku Akiba n'avuga asobole okweyongerayo. Kimulese abadde akifunye naye olwali baagala okuleeta oluvenge kyabakoze. N'akwata ekkubo n'avuga emmotoka Katwanga ye era bw'atyo n'ajja ng'asembera mpola mpola. Kati olw'amatwale ge yatuukamu nga n'amatwale ssebo gakuuma butiribiri, kikulaga nti abeera yayinza okuba kagujje kawajji bali abalagirwa bakabejja. N'ayitawo n'ayingira paka munda yajja njagala olabe. Anabe yasiikana bano balina bye bali mu gattagatta waliwo abali ku byempuliziganya n'abaviira waliwo eno abali mu gattagatta ebintu ebyenjawulo. Ekifo ssebo kinene ate bali bize kirina furo ez'enjawulo. N'alinya amadaala n'ajja yayitawo paka eno waggulu. Okafunye anti munaye gye mwaŋŋambye gye nkasanze nabadde ndoosa ogenda kudda nga tokalina naye naawe toli mwangu. Yagamba kano kolaba yasooka n'akamunyola kayitibwa Stradivarius ka violin kaleese. Yamugamba kabaka n'ambuusa katuli mbwa kabaka. Yali amugamba nti waliwo akalimu akalala ke njagala okuwa kono bwe kiba kyakwagala kuttira kabaka. Nze nyina njagala kuddako kyembadde nyina okuleeta nkireese. Kiki? Kano kakusala kyano. Bwe biba byakusala kyano biveeko. Tumanye eyinza okubeera entandiko empya ennungi. Teriyo kiriyo okugyako okubeera nga gye mwagala okgenda simanyi nga nsaze kyano waliyo bawoolodzi ng'ogasseko n'abayeekera saagala genda eyo. Jake esuuti njagadde olabika bulungi. Amugambye esigenda genda eyo biveeko. N'akwata ekkubo n'adda Katwanga. Bali balina kye bamutuma naye ng'alina okusala kyano waliwo kye bayita kyano. Abiganye agambye kadde at least yeekolere ku lyato lye. Okikkiriza ekyo? Yamugamba kikasambatuko kennyini. Jake nsobola omuwa offer. Ngenda muwa offer gy'ataasobola egaana. Ngenda mutera offer ku mmeeza gyemanyi gy'ataasobola egaana. Kakati nakyala ng'ayitawo ng'agenda. Sseruganda gyavuga Katwanga ye mpola mpola. Kwe kuyitawo najja ng'asalinkiriza najja paka erudda baabano. Alina sseba amatwale ge engeri gye yateekateka ebintu bya tekinologiya nti munnange kati olina kuba n'amagezi maganda. Ekifo kye tomala gasalimbirayo yakitegaatega alina emiguwa egy'enjawulo. Ekifo kyonna kirina booby traps baziyita booby traps obutego ddemu obutego obwa buli kala. Bwe tumalisa katugera kuzaamu tempesi eky'omukaaga n'ekyomusanvu. Tuzaamu ka tempesi eky'omukaaga n'ekyomusanvu oluvannyuma lwa kano ka afterburn. Yatuuka wano n'aggula wayi kabulaza yeeberera n'amagujja ye n'omunda abeera n'amagujja. Tuuka eno n'assaako. Okay, oli kiriya ye? Gye nfudde nkuleeteddeyo buno oba bunakolera. Ekirungi si bungi naye oli alyako munnange. Embeera nga bw'ogimanyi akafo akamere kali sikaasi kati ke nkuleeteddeko oteekayo. Kano kajja kunkolera soke nkateeka ebbali. N'omuziki gwe yali afunye n'agamba ne guno gujja kunkolera. Era bw'atyo n'ayitawo n'agussaako bulungi. Gino okulya si omuziki gwa barapa. Manya abantu batereka ebyo ebintu by'amayinja
naye buli kati osika n'omuntu ng'alina amayinja ge gaaterekanga omuziki ate ng'omuziki ssebo quality ebeerako yebeera yakabi. Kikuyamba n'osika n'amayinja ago ng'ogasseko ne puleya yaago ebeera kagugye ebeerere eno ku lyato. Kagenda obudde bwagenda maaso n'okwetola mpolampola. Manye abayaayi bamanyi okusalako era ye waaba yeebase abeerawo mu ntebe nga yeebase tabulizaako. Beera nga yeebase naye nga tabulizaako tamazaayo. Baabano kati bw'aba yeebase alina ebirooto by'atera okufuna bambi n'ebirooto by'atera okufuna eby'embeera ndowooza nga tenaba kwononeka. Baali wano agenda obulya waliwo yali asalinkiriza ne bamubaka olwogo bakwatiddeyo. Gudde mu butego gwessewo anti kabaka ansindise eby'omulimu gwe namugambye sigwagala anti akwetaaga ali eri munda. Genda oyogere naye oyo yamuleka awo ekimukwasiza bwasamu mala gasalimbira mu matwale ga muntu. Yajja n'asembera mpolampola. Yayitawo mu kaseera kano Rodi Seba alina security ne kali kannakyala kabeerawo ku kiddo n'engeri gy'abambaza ddala mu butuufu yakola gavumenti yeetana kabaka. Jeke ngenda kusaba yingira osooka ofune wootulira mukwano. Tule bali twogere mu nnyina ensonga zange wagigaanyi naye Yesu kiddo nzijukira. Mbulira ogenda kikolako n'ekyaki ekyo kyokola okikola otya okubanga gwe wekka okimanyi nti abantu abasinga mbasindika komishoni babeko ne batasobola naye gwe oba oyina kitone. By the way nga twogera ku by'ekitone yatandika okunnyonnyola ekintu ky'omuziki nakyayagala okukola ekyenjawulo. Lwaki tosooka fokasinga ku mmere ng'ogasseko n'amazzi abantu ge basobola okunywa thandi ofokasinga ku kyokuza gwe bagambye si birowoozaako. Baabano goloza otereeza ebintu kyangu gulinga agamba nti kuba ntolya buli kimu nekitereera. Ebintu byonna byasiraana buli lunaku. Yagamba tugezaako buli lunaku tutekamu amaanyi gaffe okubaako bye tuzibu okuva wansi newankubadde waliwo abatulwana. Volokov oyo Volokov agent of chaos oyo ayagala kulaba ensinga eweddewo dhani okugizimba. Gwe weeraba mu ngeri ndalamu okusinga Volokov. Kiki ate gwe nzikiriza bwe nkugamba kino guno si gwe mulimu gwe nali njagadde. Yagamba solar flare bwe yahiitinga abantu abasinga baavaamu ak'obuntu. Batono nnyo abayinza okulowooza ku kyokwagala ozimba eggwanga oba okuzimba ensi. Abantu bagwamu ekidumusi. Oli wa mukisa. Yagamba nti kati okusinziira gwe ku kintu kye weezimbira kibaseegeza nti abayaayi ng'ogasseko n'abeefuula abadiri bado bakuumira wala. Njagala lisingezeko zimba ekintu ng'abantu basobola okuyingira basobole osavayivingira muli. Tuzimbe ekintu nga tekyetaagisa bisenge. Ate abaana beeroberwa ebisenge nabo onobakkiriza. Naawe nyina ensonga emuleese myaganya akalimu kaabwe. Omukyalo oli aŋŋambye nti oli reluctant. Siri reluctant just saagala bw'agazikola kye muŋŋamba. Njagala osooka olowoozeemu okubemu akafaananyi ku nsonga enkulu. Ensonga nkulu eyaki nze bwe nkikubamu akafaananyi kibeera kya ttabbu. Anti si byonna byolina okubamu akafaananyi gwe tuno eri erudda. Tugezaako kirisitowalinga twagala ddizaawo litereera eryato bamulaga eryato
answerable to no man. Yamugamba nti bw'obeera ku lyato eryo oba togenda kwanukula muntu yenna. The people and I want our world back, Jake. Abantu nange twagala ensi eddemu ezimbibwe ejjeke. Mona. Kyeneetaaga bakiyita Mona. The Mona Lisa? Ogamba Mona Lisa? All her motherfucking glory. Yes, Mona Lisa, original. I hate to break the bad news to you. Sandyagadde kuwa mawulire mabi naye. Paris was one of the first cities to burn down. Ensi bwe yali eggwawo Bufalansa kye kibuga ekyasooka osaanawo. But here's something you may not know. Waliwo ky'otaategeera. When the flare hit, Freya bwe yakuba, Solar Freya, all its national treasures too. Bufalansa yakwata ekkubo ne yeetika ebyobugaggayo byonna n'esookebako ebitereka. Fine art. Mu bye yatereka mwe muli ne art. How am I supposed to get there? Kati nze naatuukayo ntya? The king's plane flown. Waliwo endege ya kabaka jja kutwala. Then I get the boat. Then nga nfuna eryato. What you need? Jesi gwe kasi ofunira kye neetaaga kifaananyi kya Mona Lisa ng'ofuna eryato. Okay, well, if Fuentes is the Minister of Defense, Kati oli waabanga ye Minister of Defense you're the king, nga gwe kabaka, what would you make? nze ogenda kunfuula ki mu gavumenti yo? Motherfucker of cultural appropriation. Ogenda kufuuka cultural appropriation. Okay. Aya nga batoosinga. Kali yakwata ekkubo n'ajja ebbali. Ono amugambye nze njagala okwate ekkubo ogende mu Bufalansa. Bufalansa y'ensi eyasooka okuhiitingibwa ekiyitibwa Solar Flare. Wabula baakwata ebyobugagga byabwe byonna ne babiyisaawo ne babaako mu seefu gye babitereka. Kati agamba mu seefu eyo gye baateeka ne fine art. Kati ye yeetaaga kifaananyi kya Mona Lisa kubanga kifaananyi origino. Abali wano kannakyala nga kaze. How you doing? Oli otya? How are you? Gw'oli otya? I think this is a really bad idea. Nze ndowooza kyo kirowoozo kibi. Yeah, if I always come out on top, why am I headed to the worst place on the planet? I left plenty of food and water. ngenda kubanga ndesewo emmere. But will you promise if I don't make it back to take Naye nsuubiza nti ogenda kubulabirira amagujja yange paka nga nkomyewo. Nkusaabusabye. I don't think Smoke likes me very much. Sikiwa nti Smoke anjagala. I'm not sure if he trusts you. Sikakasa nti akwesiga. Naye tewali kyakola. I'll try not to die. Ky'oba okola tofiirayo. Make sure I make it back. Always. Ngenda kakasa nti nkomawo kono of course always okomawo naye. Aika beematira beeyinako crash naye ya munda. Buli omu atya okwatula. N'akwata ekkubo n'ayitawo asobole okweyongerayo. Kakati lwali yajja asobole osiikana kabaka amunnyonnyole nga bwe kigenda okubeera. Amugambye nti entambula ogenda kukozesa ndeege yange. Nawe endeege yajja ku Katwanga n'abagambye tuli kapya ne ku sinema tekannatuuka kasookedde ku mutimbagano gwa muno waaki mu Vijay Junior Productions Eva Chalema Neva Ikwadi Kaguje Kawaji Kabejja. Ndowooza ekyamujja kafuna mu byogobe. Kakati ono abaali wano agenda okuzza amaaso ng'omusajja azze. Takes your breath away, don't she? Ndowooza bw'otunulira endege olabira ddala nga maanyi. Lindako. We're flying in that? Huh? Yeeno gye tugenda ogenderamu. That's safe? Nabeera seefu n'eno. It's got bullet holes in it. There, Erinamu ebituli by'ebyasi. last week. Little rendezvous with the boys. The king's waiting. Kabaka naakuliize. Won't be late. Kakasa mbutoolwa tokeerewa. Ndowooza balina gye batagalidde ne bagikuba ebyasi. Darkness. Now, you're in Yagamba olaba here. ogenda wano. Village. Now, according to intel, it's been cleared of rebels. Bagamba nti ekifo kino You'll hump it a little bit. ky'ogenda ogendamu ekimu tekirimu bayeekera. Now, it's a town under occupation. Waliwo akafo kayitibwa San Quentin. Kalimu abantu n'abayeekera. Like a baby. So kati olina kubeera mwekusifu, olina kubeera wampola ng'olinga akaana k'emmese. And our rebel liaison. Bw'onootuukayo tulinayo gwe tuyita liberalization. Tulinayo omuntu waffe ajja okubulira ebisigadde. Osegeera. Okay? It's a big fucking area. Ekifo nga kinene. It was fun. Oh, don't worry about that. They'll find you. Now, Naasobola nti okubalabako nti abajja kufuna. need to know basis. Eno need to know basis. Anti njagala kumanya.
Need to know what? Okumanya ki? How the fuck I'm getting out of there? Ngenda vaayo ntya. Contact me. Gwe bwe mmalisa bwe buti ng'oncontactinga. All right. Nja kusindika omusajja mu saa 3 ajja kuba akukimye. Agezi namugamba mbu this is a need to know basis. Nga bw'onogamba omuntu teri muntu mulala gw'olina gambako kino kirina kubeera koye. Era njagala okumanya. Wheels up. Kale ogenda simbula. Obadde akyakomplaininga ku ndeege. Ndeege nayo sigitegerako ono genda. Aya. N'akasajja kaakagivuga. Ya manyo. Bwe kati ne kakwate kubo ne katuulamu. Mugamba oli set. Holy seatbelts are broken. Ne kati seatbelt singa zote zikola kono gwenywera gwefuna wewe kwata nawe. Here we go. Akasajja tekagenda. Akagaye mwana seatbelt bikyane kamugamba biveke bya seatbelt tugende gwe. Kakati ndege ngekwate kubo ngesimbula. Omugambi agenda afune ekifaananyi kya Mona Lisa. Bajja nnyo kuba turbulence. Is everything okay? Buli kimu kiri yes kiri okay naawe buli kimu kiri fine. Yeah, I'm not sure that gauge is working right. Wabula simanyi oba geegi z'amafuta zikola naye Halfway there, so probably best to throw on your parachute just in case. ebituuse kati wandibadde oteekako parachute kuba tuyinza obutasobola kukawaasi nga kikole just in case ng'olina kwetta bwengula kabulaza ng'agisaako owaayi najja mbala nga peeke nagisaako nga Hold on. backpack On this before. No. baabado Yes. That's the cord that you pull. When do I pull it? I don't know, preferably before you hit the ground. Relax. Have a kip or something. I'll take us a scenic route, yeah? akasajja koogera okkamala abula yafunyemu okutya endege yegiri tagyekakasa tagyesika amuvuga mpangulukufu ayogera kino ayogera kiri kali weeti endege ngejja bamugambye agenda tuukira mu kifo ekiyitibwa San Quentin mugamba bw'otuukaawo akafo konosooka otuukiramu kayinza obutabaamu nnyo bayeekera naye ate ogenda sika maaso gy'onootuuka maaso kagenda kubeera nga akafo kali occupied kalimu abantu ng'ogasyemu n'abayeekera era ne bamugamba maaso gy'onootuuka ogenda sikana liberalization waffe waliwo omuntu waffe gwe tukolagana naye eyo then ebisigala ajja kuba akuwulira ebiddirira gamba kaali yajja bamusuubiza bagenda mu eryato lye bagenda omuwalinako memories yalina omwagalwa mu biseera ebyedda ndowooza wabawo ebyatuukawo beeraawo n'amujjukira kabulaza nga bwe nagambye just in case balina gye batuuse nga ebyasi obusajja bwabawere ebyasi bullet anti kati kabulaza wano wogenda oviiramu kabulaza dakika 5 ndoza mu dakika 5 gamba tufudde baddaage yalinye endege y'omupangulukufu ngenda kwetereza kale baabado ndege neyitawo Red car, right? Order as soon as I open. Yeah. Oh, I knew this was a bad idea. mbutuufu n'ategedde ekyo kigera kubeera kirowoozo kibi just lwa butagaana osanga singa naganyisa andibadde ono katemba naye tewali kyakola soka n'abala n'abadde asiiziira n'ayitamu nakkirira baabano yajja n'ayitawo paka wansi yatuuka ebbali nabagamba rwenize tetubeera asikali bwakuiza view plaza abutuuse eri ba AJC baffe betumenya mpola mpola bwatuuka n'asooka ajjako era bwatyo n'amagamaga kaakati
This is definitely a bad idea. ddala mbutuufu kyo kyabadde kirowoozo kibi naye kati ke tutuusewo tetukyetaaga kwejjusa. Najja mpola mpola yasembera. Yajja erudda baliwo n'abasajja ne bafuutuka eri n'ettanka. Ye sinakategeera. Waliwo yakuba tanka. Baali bagikubye? Bayeekera bwe baali bagikubye. Eno gyatuuse ssebo gavumenti ya Sseruganda ayitibwa Volkov yeetwala naye bagiyigganya buli lukya. Ali muyiteemu kava bataddemu akazuka munda. Owaaye gudulaaka bakulindiridde munnange. Genda bakulinze. Tuli kusaidia Emiens Bufaransa. Ekiri wano maje galina be bagwamu awo. Maje galina be baguddemu. Sseruganda Volkov yono. The opponent is hard to find. Yagamba nti opponent omusufu mu kazannyo kano si mwangu kufuna. Taught me so many things. Kazannyo kano kanjigiriza ebintu bingi. Is the Rivera strong adversary? Ekisookeredde akasobola ogezaako okulaga. You see, maanyi g'omuntu. to play when I was incarcerated. Natandika okazannya nga ndi mu kkomera. The sign is a gladiatorial arena. One challenge after another. A consistent power struggle. Era ng'agamba nti essaawa zino amagezi ng'ogasseko n'engalo kwegamba lubeera olutalo eddwani we mulwanira. Le bano gwe balese bamutuuzizza wali. Found chess. I discovered something life-changing. Mu kuzannya chess alina ekintu kye yazula ekikyusa obulamu. Made me better. I only saw improvement when my skills were challenged, and that's why I demand from you. Play your best. Agamba nti ebiseera ebisinga awulira asobola okwongerwamu singa omuntu gw'abazannya naye asobodde okumulaga nti amusingako. Kati amugamba njagala ozannye nga gwasinga, njagala oplaying your best. Laba nno omukulu byatambuza. Uli n'atambuza wali. Kiralooza byakwata bukwasi n'otegula yajjayo kemabika ng'ateekawo kaso ng'agitambuza paka wali. Nasooka yeebuuza kaso yali etambuddeko ddi etyo. Yazza amaaso gyali gwetsebo. You don't even know how to play. Isegeza kana akantu manyi na kazanya. Nedda simanyi kazanya. Katwakyo malira obudde. Kubirawo Amanda. Ye Kabaka Volkov. Kumbavu gwada gwa balaya. Bidu byesagala. Gaba mukwate. One of our heavy guns fired on the plane an hour ago. Unagamba nti emu ku mundu zaffe ez'amaanyi zikubye ku nnyonyi essaawa ng'emu eyise mabega. Ne bagamba kyeka waliwo avuddemu parachute. Olugambo lufulumye. Every informant, every soldier. Njagala ogezeeko okugana buli informant na buli soja. Let's get the train ready. Tugende tusooke tutegule train etandika olugendo. Nti kaale. Gambye bajeyo buli omu yenna kasaawulidde nti simanyi waliwo afubutukidde mu parakyuta. Bajja. Katodi amala okuyita ayitamu eri ajja. Kano ke kafa kayitibwa St. Quentin ke bamugambye akali ku saidi ya Bufaransa. N'ayitamu
babano nabagabulwa mande tubeera ku Beta Hub emuyenga live corporate show tubeeramu n'abakabi Don Moze One Way bonna babeerayo abakabi yatuuka wano ensawo n'asooka agiteeka erudda yalina ofuna kikabuuti esobola obuzaabuza embeera obe nga osobola okubulendinga nassaako bulungi nnyo kikabuuti aya kirya kyano ng'asobola okubulendinga bulungi nnyo n'abantu bano kwate ekkubo n'avaayo yajja will be distributed for loyal citizens at 1600 hours. Curfew will still be enforced. babagamba nti bagenda bawa ebiteekeddwa baweebwa mpozi ne kafiyu agenda sigala nga ali enfosi bulungi mu budde bwe era ng'agamba nti ababa badde basazeewo okugezaako okwegatta kubayeekera badde beefudde ekirala baba balina ofuna ekibonerezo kubirawo ekyasi kyabakwata bonna lumu maliriza najja ng'asembera mpola mpola n'ayitawo najja ebbali abagenda waliwo basojja abamulengera gwe ssebo atoda muzaawa mujebaleko bannange teeka wansi ensawo gy'okutte bano esaagala mitawaana ebiki byogambye muto yagala mitawa teeka wansi ensawo eyange gyongamba nteeke wansi gimukanyugira omukono ne gusoka gusekaawo muwujja ennyondo bakundabirwamu baabano wewe kabadde ki yakayisaamu ekyambe kikatudde mu kifuba katonda wattu kasiro kamusaze waggulu wano baka n'ennyondo ne kateguka kano kakijjayo baaba yakafumise nga niwe kaba kafa kate kakyasobola kulwana yabusekula bonna ne bugwa ettali mbwa za ku kyalo nigwe muleetako essagaliko namaani najja nasika n'ensawo yabaali wano waliwo kabaka eyajja aba agenda omutuusaako emikolo lwonakyala eyajja n'amufumita ekyamba embulago ekitegeza gwe kontakiti wange yegwe Jake nti ye oyo mbadde nsobola omukubako nowe bali kusiima mbadde njagala kulaba obadde mutuufu osobola okwasaganya ki kye tugenda otomera mu bano abamulekedde abakuba asobola okulada mutuufu omuntu gwe tugenda naye anaasobola okwerwanako kuba gye tulaga tebigenda kubeera byangu agenda okuzza amaaso ngono yamusaze ensingo tugende evamu ebyo tewali kati kasaawa yaki kitange yali akagamba yaganye ebintu by'okusala ensingo z'abantu kono kitange yali mu kinjaagi twende basi jantugedde nga badda ku lugendo mukulu ssebo aba atambula kolera ddala amagye naye enfuga gyafugisa mukono gwa kyuma abafugisa mukono gwa kyuma baabano Katonda abaali wana alina omwami gwe yalengera nagenda okuzza amaaso waliwo kalodi ssebo akabatunuulidde gagalindako ono nga simumanyi mbaatu beeno ono nga simulabangako mbaatu beeno ne bayitamu
bayitamu ne bagenda kwe kujja namugamba kimu yangwa bajja kutuuka ebbali n'akonkona kyokodde ebbali gwe tofaayo ziba teziri busasi enkagale n'abaggulira bayitawo ne bayingira olwo Sseruganda yaliyo ina byayambadde ebyovulo munda alinamu kakola kabakkiriza eno yali kanisa. Ono ye musajja ng'avaamu omusaayi. Nzayisa okulaba wandiyagadde funira ekyokulya oba osanga kyakunywa nedda bambi seetaaga ebyo faaza nze golaba ngenze nengwa mu wozone tanka kate ensekule waliwo abagwa gwabansekudde ng'omukyala alaba so kati mani njagala ntuukire ku nsonga egenda okutuusa gye ndaga. Obugumiikiriza nno nsonga nkulu osegera sooka ojje mulabe yakwata ebbali n'asooka abaako byajjayo. Doman Lulu bino yabiguddeko maapu eno anti bamuttidde mu Times Square musaatu bambi. Okay. Bitalo kwebyo bitalo katumusabire asobole okugezaako okuwummula mirembe mu kwagala kwa Mukama. Kati mujje eno abawadde maapu egenda obatuusa gye balaga n'amuggulira n'agenda okuzza amaaso Katonda wange kino kyenjogerako eyo gyolaba erimu horsepowers nga 1,500 olaze seba balinawo chovrate yaabwe bagyongeramuko faza yagizimba kaka tugenda yita mupaka wano Sulyi Reef territory. anti agoma twaliga reef Cadaver. kiki It's just bad luck. yagamba waliwo bisirani kyesobola okugamba just bisirani kakati Just cipher. bagenda okuza amaaso kuliko enamba ezaali waggulu nagamba ezo yabika saifinga coordinates yamuwaka box asobole okujjanjaba oli tandika obatiramu ebyetaagisa mu gaali gy'abalaze bagambye yohevwe bwatuuka pembeni You like it? awo kyagadde ekimotoka kyeŋŋamba ekimotoka nkyagadde It's nice to see some beauty and all. kirungi okulaba ekintu ekibalagavu. Really as good as August says. What's he say? Agasi agamba ki? That you're his best. Yagambye nti gwasinga mu kuzuula ebintu. Yeah, no, I'm Yes, nyinza okubambizibwa naye ate sigamba nti ndipikererewe. August holds a lot of power. Manyi Agasi alina obuyinza ge mazima. This Kano kabalagalamu njagala onywere. yeah. Yep. Kayinaako obuzibu. Kwate kubo n'amussaako. Well, trust is more to me than power. Yagamba nti obwesigwa kinsingira obuyinza. Then why are you here? Then katwaki oli wano? I'm asking myself the same question. Kyekibuuzo kyekimu nange kye neebuuza. Like everyone else, August has Ng'abasigadde bonna munaye babaako n'ekyokwogera. one of his possessions. Yeah, and you? Ate gwe Yeah, I'm just here to make. yamugamba nze ku saidi yange ndi wano kubaako byentambuza from point A to point B. Baba bali wano ng'emmotoka z'abagwagwa zigguse. Baaziwulira emmotoka z'abagwagwa. Waliwo kalodi akamulengedde naye ne kasigala nga kalinamu akakungu nakagamba Sseruganda ono. Kaayungula abampi n'abawanvu. Balina ssebo tanka. Kuba bano abatambulira ku zikatwanga. Ekifo kyonna bakisazeeko. Banaye njagala olabe. Ekifo bakisazeeko. Allah. Father. Why father? I can't overstate how important it is you get there Kino kyo ngenda kibagamba mulina okudduka mu abo abasookayo. our own path to salvation.
Mine is to buy you both some mwe muteekeddwa ogezaako kola ekyetaagisa okununula abantu nze nnyina kuba bayingira time in your courage. Now the whole place is on lockdown. ekifo kati esaazi okiri lockdown. You need to get through the old factory and reach the eastern road. mugenda kwateko muyite mu kifactory ekikadde mugguke ku eastern road. osegera ogambye sofa kati bamaze okuzingako buli wamu wonna. Sibugana n'agaba bakyuse omudumu. Mu butuufu kano akafo nkaagadde waayi. Buli omu yenna ali munda ngenda musaba akwate kubagire. Ngenda basaba mufulume ng'emikono giri mu bbanga. Ng'emikono giri mu bbanga. Kale. Yamusaba kimu njagala obeere kkiriya kono kale. Weebale. Nze nninda kimu kulaba ensonga zigenda kuggwa zitya. Tulwanye olutalo lunaye munaye Mukama atusaasira atukwatiremu. Faaza bwe yayogera ng'agamba Nakyala. Kati bw'amaliriza ono najja. Yatuuka erudda. Baabaami. Votre santé. We know who you are. Tumanyi gwani. We know what goes on here. Era tumanyi ki ekigenda maaso mu nda eyo. Hide anymore. Tokyasobola bikweka munnaye musumba. Nze sirina kyakweka. God sees all. Katonda abiraba byonna. Others? Ate abalala. Balala ki bw'obuuza kuba sinayo balala bonna nze ndiwo nzekka. Ndi bwannamunigina. Musoke mugende muwenje. Yagamba bano bagende munda basoke bawenje. Bano esaagala mugezeko tabalira mirimu gya Mukama. Bw'oba owuli oyagala kwenenya yingira munda. I'm an atheist. Nze ndi atheist siina gwe nzikiririzaamu. Yagamba n'ebiseera ebisinga omuntu okwagala osonyiibwa okuyita mu ddiini atukule omwoyo kiba kikwetaagisa okuba ng'olinamu ku mwoyo. Ne kati gwe tolina mwoyo. Esegera. Okusinziira. Okusinziira ku mbeera ensi gy'ebonaabonamu ku lw'abantu kati nga mmwe. Amazima kiba tekigguka ku sayidi yo ggwe. Bwe kiba kiyise mu Mukama tekigguka. Kati ki kye mba nkola essaawa eno? Bano bagenda okujja. Lwoli baamusika n'agitandika. Njagala quotinga Revelations 3:57. Bakyayogera. Mundu neseka. Nakyala munda. Musekuze mulungi. Mukubi. Abasekudde. Gasiya. Mbaavu. Baza ku kyalo gwe. Terera wansi. Towogana. Bwoboza okuba towogana. Nakyayi abakuba baali bayingidde munda bonna ku ttaka within 30 seconds. Ono atandika emmotoka olwoza n'oteganye. Emmotoka eganye. Gwe omusumba mani ankubye ekyasi ku mukono. Nyweza kono of course. N'akwata ekubo ne yeenyweza. Tugenda vaayo. Aba yakasako bw'ati n'essaako omuziki. Rodi agamba kimu akayimba nkaagadde. Bekizuka. Bwe bakuba ekizuka n'esooka efubutukayo beast. Chevrolet. Mama. Namugenda gagenda wakyamu. N'akwata ekubo n'agikyusa. Yiri. Wansi. Musumba Ssebo yagikola muganda wange bwetuula ku ttaka bweti enywera. Enywera. Bwetandike beetandise. Bano bajja bukatwanga bajja bamusimbeko. Bwetandike beetandise. Mu maaso no gye balaka waliyo checkpoint. Tetusobola kwetula checkpoint tugenda gyetoloola tugenda kuyita waggulu waayo. Lwaki twetoloola checkpoint? N'agireta. Beast. Vaayo gwe. Netsoke kirya ku ttaka. Muganda wange. Kisode. Omuyaya avuga kisode. Baabali. Kuba tugende kuba. Kali kakuba ekizuka. Bwe kyakuba. Tolooza tekyagwa mbano. Yino. Ekisode kikino. Baaba. Transporter wetaaga ojja olabe kye bayita eggaali. Transporter jangu olabe ekisode. Dawano. Yamugamba Dawano. Eyiritira oluyiritira. Maama nyawo. Bano si baakumufuna. Baabali. Linnya gwe bulinnya, linnya bulinnya. Eyitambwa engulu oyinza okwoza ndeege. Oyinza okwoza spacecraft. Ne bano
ne balemezaamu owaye gye tulaga kuba ekizuka kyakwata bali gikyuse n'asooka agikwatira ebbali. Ono omusaayi nattanka meka bannange Jake of course nkimanyi ekyokukola sooka agisimba ennene nesinziira nga ne baddamu ne bayiruka buto ne baddamu ne batiguka ne bakkirira baabatu bulemeddeko olwesebe yaleeta ka Hilux naye akaleese Toyota Hilux bw'ayagala kulemezaamu baabano ali ku kisodde yagiyisa wano mwana agiyisa mu bbanga bano bakakyere posho yabasulamu kakojja omuto ne babaleka awo wayi ku saidi yaffe eyadde waliwo mafuta anti obwo bukado buleke gwe bukado mabuleke bukado kado maaso gye balaga ye kyeyakola nga bafulumayo mu katunumba yayita waggulu oli bwe yakuba ekizuka kya ono wa Hilux ate yasimatuka yakomaawo dakukono waliyo obulaba bukakyere bumafuta buposto bukado bumulemeddeko ala tanka yiyo kono njiraba owaye Jake maaso gye tulaga tanka njiraba Jake gwe bagambye sigiraba oli olwakuba yakyusaamu katini akamotoka akaali emabega katomera ekizuka kwembule nekekata ekigoma ali ku duusi aya naye mbutuufu omusajja ono nokingi bino byeyandeeta mwana nze saagala kubeera nnyo mu bintu nga bino segera weegire gwagasigwe nga siyambwazi akukyamaani kali yavuga okuva mu San Quentin oba Saint Quentin najanga akkirira mpola bagenda mu kafo akayitibwa Soli Karodi abaali wano baamuleetera obubaka mawuli ekigennina okuva Jake ng'ogasseko nina kyabakwatako bugenda ku kyalo naye ate munnaye omusumba yafiiridde mu struggle afudde ng'alwanirira ali mu struggle of course afidde mu struggle kikulu tunywemu era tusabire omwoyo gwe guwummule mirembe imagine ekifaananyi kibayitira struggle oli amugambye munnaye faaza afiiridde mu struggle kono yes kikulu kyabyo n'afiiridde ku mulimu gwaku struggle baagala tereza mbeera waabwe kati nga batudde bali basooka ne bafuna bwe bayinza okuwummulira kuba waliwo akatemerero yali amugamba naye kati mbutuufu faaza afudde naye afiiridde ku bino bya kisiige kuba n'abantu abamu baagala ebisiiga bala mwagala maato so tomunenya yamugamba Father Samson nali mumanyidde ebbanga era essaawa zo tukitwala nti ebadde saddaaka y'amaanyi eri struggle gye tulimu oba omulamwa gwe tugoba Volkov y'ensonga kati Volkov atajjirawa ku kya Mona Lisa Volkov naye ayagala seefu ayagala kwetika buli ekiri mu seefu eyo bintu bingi bye baateeka mu seefu eyo ng'oggyeko ekisiige ki Mona Lisa mulimu emmere mulimu n'ebyokulwanisa yensonga lwaki tukwetaaga anti muneetaaga ngende ku seefu njigulewo yesu twetaaga ogigulewo gwogyemu kye mwetaaga ffe tufune ebisigadde kyaisegeeza nti bwe mbanga mbatuuseeko Agasi afuna ekifaananyi kye ne mufuna ebyokulwanisa nze ne nfuna eryato lyange yes kivula abadde yeebuuza lwaki oli aba afiira ekifaananyi kati ono amunnyonnyodde struggle gye boogerako baagala kufuna byakulwanisa basobole okuteekawo embeera y'enkyukakyuka mu bulamu bwe balimu eno omusajja abafuga bumbula abayisa bubi Hey, Jake. Jake Hey, however this ends,
kino bakiwedde kitya You get what you're after. mu butuufu kano ko njagala nkakuwe It's about. ka origami Beautiful. My grandma taught me how to make origami. yagamba jjajja wange yanjigiriza okukola origami Was to find. I also know how to build a bomb. ate nekyamanyi okukola bomu esobola okuba ekintu kyonna. Wow. Wow. That's pretty, but ekyo kiba kyakabi. for these days, I guess. Okay. Tutugende. Bamaze ne bamunnyonnyola lwaki nabo bali ku mulamwa guno. Mugamba ffe twagala byakulwanisa kyovola afaza yamugambye nti mufube okulaba nga mmwe musookayo. Kuba kibasegeeza nti Volko bw'abasookayo. Yinza okuba yategedde ku nsonga bw'abasookayo. Ebyokulwanyisa byonna bigenda kuba kubidda gyali. Kati Volko yali ku train kwa jjira. Ali ku train seba ayina entambula. Bano batuuka ku kyalo. Wabula ekyawo kye batuuseeko basoose ne bakidisikasinga ku Faza ng'agamba agamba matwale mulimu abalimu naye nabo si balungi. Naye tewali kyakola. Ge matwale ge balina okuyitiramu. Volkov uno Approaching the city, Volkov. tunaatera otuuka mu kibuga. N'astretchingamu awo. St. Quentin. Ono ye wagenda osookera. What happened to your shoulder? Gwe ki ekyatuusewo ku kibegabega kyo? They're outnumbered, sir. Outnumbered and outgunned. Yagamba nti abasajja baatuguddeko nga mu butuufu tuli outnumbered, tuli outgunned. Omusumba There were others, sir. wabaddewo abalala ng'oggyeko omusumba. Two. Wabaddewo abalala babiri. Big fucking truck. A flying fucking truck. Sebo babadde mu mmotoka ng'ebuuka. You have the tank and 20 men. It took us by surprise, sir. Anti munaye yatuguddeko bugwi. Baatuguddeko bugwi. Girl. Mbu baadde n'emmotoka ebuuka. Is it east? Anything else? Waliwo ekirala. We got the priest. Sir, I can still be of service to you, sir. Nkyasobola okuyamba mukama wange. I'm not going to kill you. Sigenda kutta. Nedda. I've got Mocha bullet. with their eyes wide open. We'll find these guys soon enough. I know. Bano abasiru tugenda bafuna kono nkimanyi. I know. Nkimanyi tugenda bafuna tewali tabu. Yasi ffe tugumizeemu bugumiza. Tulemezeemu bulemeza. Bano bamaze otuuka ku kyalo. So, Willie. Well, there's a vault in this base. It's in one of these buildings. You okay? No, I'm not okay. This is Wraith territory. Ono yagamba nti gano amatwale. What the hell's a rape? Matwale g'abalweko ono lwefate yani. There were inmates at the maximum security prison. They're cannibals, you understand? These guys, they eat what they kill. Bano abasiru boolaba Quickly as possible. bali ekyo kye baba basse. Bano balimu olusezi wano we bazze bano balimu olusezi. Someone knows we're here. Omuntu omu ategedde mbu tuli wano. Come on. Gyatugende twanguwe nga bukyali. Najja ebbali. Gambye basambyeko nga bukyali. Baakajje ne bayingira munda. Hang on a sec. Sooka onywere. Gulawo ebbali.
We're too late. No, this door wasn't blown off recently. Bagezo tukano nga seferaga bagibomodde ne bayingira. Nagamba nti okusiiza ku ngeri balabika kintu tebakikoze ebbanga ddene. Kaseera katono bayika ebyabadde muno babijjemu ne basaba bitwale mu kafo akali secure okusinga wano. General Stefan Matto. Let's look around. Jangu. Ne bakwateko ne balinnya waggulu eyo. Bajja. Okay. Non, ça c'est pas ça. Lindako. Stefan Matto. It's here. Stefan Matto. Well, if they evacuated, the base commander would have kept a record of it. Kirabika buli kimu kyonna ebisinga basobodde ogezaako bijjamu byandibadde ng'ebikulu babijjeemu. Bayinza kubanga babitaddewa baba babitutte luddawa basigala nga bawenja. Teragenda okuwona wano abamanyi ebiseera ebisinga emabega ew'ebinanka bino batera okubaako bye bakwekayo. Geno gira bwati wali engeri ya kanotibuuku kajjayo bulambalamba owange soko gy'olabe obuwane butandika okuyita. Batugambye eno waliyo abaliyo naye nga baleka basezi. Biri mu Lufaransa, of course. Okay. Kale. Altercations, watermen broke, 2.5 missing, scouts report, raids amassing, fires on the ridge line. Bayina engeri gye babitaddemu babiwandiise naye empandiika gye babiwandiika. Biri mu codes. 8 degrees by 50. Kuliko coordinates wali ebbali. 8 by 50. Ajjako ebere ku maapu wano. Parfait. No way. Lindako sisi eyo tewateekeddwa kuba eyo. Convenient. There's no way he just left this here for anybody to find. It's a mystery. Tayinza kubanga bwe yavudde wano yabitutte tekisoboka. Tulina jasi kulaba ngeri gye tudikoodingamu kino. Tuhanguwe nno abasajja bajja. Kosa akimanyi bajja. Amaze okugira coordinates unaleme kubanga agendera ku ezo. Okay, ready? Oli mwetegefu? 34, 58, 05, 57, 35. Nazibala. Okay? I'm sure. Emsha? Kina kyetegeeza nti nedda. Abasezi bajja. Abasezi baabo bajja. Abasezi baabo. Tulina okwanguwa ssebo yanguwa. Neddamu n'asooka atunira coordinates zino. We need to go. Twetaaga ogenda. Ddamu n'awandiika. Shimshirov. Vradi Shimshirov. Ako akatundu akamanyi. Kali wano Shimshirov eri wano. Aya. Jeke. Ndi serious mwana twandibali tugenda tuviira abasezi. Yangu atuyitemu tuviira abasezi. Leka seba abasuddemu akatunda.
basula mukakojja nakwate kubo naavaayo yasobola okweyongerayo baabano. Moulin 2, this is Moulin 1. Moulin 2, do you read me? Go for Moulin 2. La Joconde's location is Ouvrage du Simserov. I repeat, La Joconde's location is Ouvrage du Simserov. Bagenda ku Simserov. Copy Moulin 1. We can have a team at Simserov by 4. Tusobola ogesaako teekateeka tiimu eneesobola obasika naawo mu bbanga etali lyawala. Esegeera. Copy Moulin 2. Namugamba tewali ta Moulin 2. Aya basi. Motoka neekwata ekkubo nejja Vuradi. Let's go! Let's go! Through the perimeter! Move it! Mikuru. Mikuru alina waatuukidde. Flying truck my ass. Flying truck amayasi bawuza mbu simanye emmotoka ebuuka gasiya nigwe baagala omanyira. Volkov, look. Waayi soko gy'olabe bo soko gy'olabe. 58. Najja n'asooka akebera ku coordinates ono musawo mugezi. We're going to the Nancy Air Force Base. No, we're not. Coordinates nabo babadde batomedde ziri. We're going to Simserov. Tugendagenda mu Simserov kati baadde batomedde coordinates basikanye katabo naye nga kyabika coordinates ziri zaali zikkanyuga walala. Understood. Oli asobodde ozidikoodinga n'amanye watuufu. Ne bano badde bazisomedde naye ageze okuzza amaaso n'alengera ekigalo. Wali we baakoonye ennyo. 3. Agreed. Omusezi baamukuba manda kasamalo bawa information gye beetaaga. Tugende. Bajja nno. Nabagambye oluvannyuma lwaka tugenda kuzzaamu akayitibwa Tempest, tugenda kuba tulekera ka 6 n'ako 7 etwala bakasooka n'ako paka ka 5 tuzaamu ka 6 na ka 7 ate nga twatandise ne kasema akayitibwa Echo 3 ekaseerwe kasufu nnyo kamala bw'atuuka n'agivaamu lengera baagala kakasa ati amatwale ge bazzeemu temuli nsasagge. Baamenya erudda mara okumenya kulira n'amugamba yingira kati. Yingizaamu mpola. Batuuse mu kifo Simserov. Nabagamba Nabushon Movies and Electronics asikalibwe bwisi abusema abutuusa. Sky Entertainment asikanibwe Jinja ku Busoga Mall kumpi ne Jinja Central Market. DJ Tonics Videos asikanibwa Eseta mu kiko. Biometric scanners. Kino ifo kiraganga security yakyo yali ya technology w'ekika ekyawaggulu nga beetaga biometric scanners. Naye
tugenda funa tukiyiseemu tutya zokojje uza bayiseewo batya okuyingira munda kuba akajjiko emabega. Bayingira munda ne bajja mpola mpola baabano Still running? Yeah. Maybe not. Huh? St. Joseph Kisoga Katosi Road. Lexus videos abasika mu mukono na suti. Hussein videos embali, ali movies embali. Nonini video labla abasika ni bwembali bonna babutuusa. Bana bembali mugamba ki? Sayana tubasalako mu kisaawe. Kati bwe batuuka wano kyokolindeko tulabe. Bwina kyolengera kyonna. Kibadde basuubira tebakisikanye wano nga badde basuubira. Ninga bakimanyi nti wano wali ekifo basuubira ebintu ebyaterekeddwa. Mula one? Waya akasajja akajja gye muli. Kali mu mayiro 50 kajja. Basembeddeko of course nkitegeera. Bwe tuba bakuyingira mu ndeeno kibasegeza tulina kuyita wano. Then tuyite wano. Neyinza okuba nga ye safe mwe babitereka. Naye wali eri kifaani ndowooza ekiba kikwasaganya embeera okuyisaamu omukka n'ebisigadde. Kati yeebuuza tugenda kiyitako tutya kono olina okufigalinga out. Bwe twabadde tujja nkakasa solar panels zetwayiseeko zirabika ze zireeta amasannyalaze mu kifo kino. Nsobola okuziggyako bwe manzi kubye n'enziggyako. Then kibasegeza ebisinga byonna ebikozesa amasannyalaze biba bigenda kuvaako. Accessibility ku saidi egenda kubeera nnyangu. Agamba kaali kikoleko. Yatuukayo nakuyita wano. Yafuna kamba n'agamba kati eno kamba egenda kimmalira. Kamba egenda kimmalira. Unaleeta eggaali. Nakyala avuse emmotoka atuuse wali zisola pano. Tegede bw'oziggyako zino kibasegeza kigenda kugwa mulaala. N'akwata ekkubo ne yeesiba bulungi. N'amala okwenyweza bw'amala okwenyweza n'ajja. N'akwata kamba. Era bw'atyo n'agikanyuga n'ekkirira. Amala okukkirira n'aginyweza. N'asiba bulungi ne yeetugga bulungi bw'amala okwetugga n'ajja. Njagala olabe. Wabula kino kyo amazima ganyi kirowoozo kikyamu. Naye tewali kyakola ngenda kukkirira.
nakwateko najja nga akkirira mpola mpola, najja nga ayitako mu ngeri ya kimpowooze. Ono yakuba ekisuka ekisooka tekyakwata nga bw'ayagala. Kaagano no kamba Allah. Kamba egenda kutuka. Kamba egenda kutuka. Kyokka gufaani gukyaliko. Maama. Labayoleke. Labayoleke. Damu naasulamu ebizuka. Kwe kujja. Ekyamuyamba alyoka abijjako. Bali wano kafaani ne kazikira. Kamba no teyatuuse bulungi. Likuba kulaninga alina tayiminga. Yayitamu. Olaba oyita ku kiwujjo. Oyita ku kiwujjo ne kikuwa ebibyo. Amazzi nga gajjudde. Neyavuga aveeyo bifo nga tebinnamugwira. N'asooka agireeta lumamyo. Kati sawa yakuyita ino wansi mu mazzi. Fuck you, August. I knew this was a bad idea. Minister of Cultural Appropriation, like my ass. Ekifo kye bagenda omuwa labira ddala kyakijega. Kuba amazzi najja nga ayitayo mpola mpola. Kati ate agenda okugukira eno nga baaba. Eno baakasibye ne bakanywezaamu. Eno baakasiba ne bakanywezaamu birala mbu. Ala. Genda okulwana nako. Baddaage. Arwanyi n'akananka n'akajjako. Owaye. Kabulaza gwe. Tasobola kikkiriza kati agenda okuzza amaaso ng'abasajja baleeta eno ebikozesebwa ebyokulwanisa ebiri wano muganda wange kyalo. Baali baatereka wano buli kimu kyonna ekikwatagana ku byokulwanisa eby'amaanyi. Lodi yatunula. Era agenda okuzza amaaso okulengera. Olwo ekyamwewuunyisa tekyabadde tasuubira. Yakiraba ne kimwewuunyisa ate kyamukuba wala n'asooka agamba lindako. Mona Lisa kisi kisiige. Jeke. Olyoke Jeke. Mona Lisa si kiziike. Mona Lisa kizuka.
kizuka. Nabadde njagala okugamba nti munnange munayisa si kisige nga bw'osuubira kizuka. Naye nalowoozesa nti oyinza ovaako ku mulamwa. Agamba nti waliwo bomu bbiri ze baakuba mu Japan. Naye waliwo eyokusatu yali egenda Moscow. Eno yo baali bagikolerako safety measure nga ewatali kantu tesobola kubwatuka. Nze kyemma kiri kimu kyokka Sseruganda tayagala gikosa, ayagala just gikipinga away from Volkov. N'omukkiririzaamu. Nze lwaki mwabintadde mukono tetwandigifunye? Alisi nsobola okwesiga boosi w'oyo King than okwesiga Volkov. Kale gwe nakwesiga. Labayo. Kiyinza okubeera nga kiri kikeerezi ku saidi yange. Naye oba osanga. Okuyimiriza Volkov. Abantu abalala basobola okugezaako okufuna omukisa ogweyagalira mu bulamu. Kati oyagala kutta abantu nga mugezaako muyimiriza. Jeke soko lindeko. Leka naawe. Sigala at least olwane naffe. Nze kinnuma okulaba Abavolkovs b'ensi eno nga bawangula abantu abalungi nga temulina kye musobola kukola. Jeke soko lindeko. Kwata bukwasiko ye n'atambula n'amuviira. Simula busimbuzi ng'alaba teyeetaaga kubeera na bano. Yasobola okweyongerayo. Genda fiira mu bintu bya kisiru, tagenda fiira mu bintu bya kigwagwa. Kale. Njagala musooke mutunuulire kino mujje. Agamba nti Agassi alina abasajja baba bajja okubeera wano era nga beetegefu okusobola okugezaako transportinga Mona Lisa bagiyise mu kyano. Yagenda mu butuufu musungu bw'agamba naye kati siganyi naye wandibadde oŋŋamba amazima n'otannimba. Lwaki oba onnimba? Ye ekisinza okumuluma kumulimba. Singa tebaamulimbye ne bamulira ekituufu ki. Bano bagamba eno kojja tebaagala Sseruganda agikwate kuba bw'agikwatako kaba kaweddemu. Kati ye abadde agamba ekisinga kale liso oli n'agitwala kubanga oli amwesiga ayinza okuba nga tali ng'ono y'oli amwesigamu. Kati ye Rodi agamba Jake nti bonna be bamu, just oli yeeyisaako bweyisa naye nga bonna be bamu. Baba bali wano training etuuse. Musajja atuuse yajja n'abasajja balina emmundu muganda wange. Balina emmundu esesebbula olusesebbula baaba kuba amanda gwe kyoba omanya. Baasekula abayeekera. Oho! Kuli sikkuba wabula kubalula. Ono najja n'ekizuka. N'akamotoka kaabwe n'akasekula. Aya. And there she is. Tumaze ne tugigwako. Kojja tumaze ne tugigwako bambi. Banga lye tuginoonyereza. Eno ye safety plug. Isn't it funny? They locked us up in cages like the scum of the world and never to see the light again.
yagamba bano abasiru Light liberated us, and now we rule their world. bagezaako okwagala otusibira emabega otukwatira emabega Let's move. ne kati essaawa zino ekyewunyisa ffe abafuga ensi ffe abagenda ofuga ensi gireete mukulu agenze munyiivu kwegamba tabadde musayufu okusinziira ku ngeri gye baamubuzaabuza bawoza kisiige era aba agenda naye ng'oli abadde amugambye kale bwe kiba kiganyibwa ekyo alisi sigala tulwanise ekisajja tukijjeko bwe tunaakijjako kijja kuba naffe kituyambye yatuuka ebbali n'atunira korugami teyali amukoledde gamba naye omanyi mwana n'agikyusa n'agireeta genda okudda nga kye bakoze abaana babasekudde olusekulo oli omusajja alina emundu ziri embwasi zennyini zikabejja kye babakoze bakubye bano muganda wange babakubye ne babawa ne risiti yatuuka n'asooka awogana ayita nakyala yamuyita nakyala omukazi watu bambi yasiranidde wano kwate kuba ne yeetwala najja n'amusiika ne bali owaye mukwano vambi amukwano embeera gye ndimu ogiraba yagamba ekituufu kiri nti okulwanisa abasajja kibadde pointless nonsonyiwa okubanga nakulimba oba osanga singa nagamba amazima twandibadde tukwatira wamu kubona ebyosooka obiveeko tulina ogezaako ofuna kojja eyo ogambye osobola okuzimba kojja esobola okuba esobola okuba yali amugamba nti asobola okuzimba kojja esobola okuba tanka z'abali kati amugamba njagala ozimbe kojja esobola okuba etrain senga tusobola okwabya oluguudo train neyitawo neegwa omwo jjukira eri kojja tesobola kwabika ya safety senga tusobola okugezaako okwabya olutindo train neyitawo neegwawo kijja kuba kiggwa kale naleeta ebigenda okuzimba kojja simbula tewali budde obadde okola ki emabega eyo ekifo kyonna omuyayi teyakiteeka mu bbomu teyakibalula yesi tebyetaaga kubaawo ensi gye tulimba naye twetaaga mirembe tuve mu byentalo tulina kuzimba nsi bwe tunaabeera mu bintu byentalo kijja kuba tekiggwa kaakati baabano lwaki ovuga mpola gwe yagamba tulina okugenda empola okusinziira munange njaga bwe tutuka wali ku lutino nga tumaze okulusala then awo nja kwongeramu kasipiidi naye azipanawo tulina obakulembera tulina babeera mu maaso kuwulira yiyo traini soko gyeko amataala
kakati There is concern regarding visibility. Oh, I don't remember giving the order to be concerned. You did not. But the conductor assures me he's doing his best. His best, huh? yagamba kyensobola okugamba nti munnaye avuga akola ekisoboka kye. I think he just needs some help to fulfill his potential. oba osanga yeetaaga at least kutereeza asobola otuukiriza kyalina okukola. Checkmate. Checkmate. yamwe nakuzannyayo steps ziwera. yajja train egenda I'm going slow because we're carrying an atomic. yali awooza ngenda mpola olw'ensonga twetiisa atomic bomb yamukuba omutwe ate train etaliko ati ali awo. mugamba simanyi avuge simanyi bwawoza simanyi gasiya birawo omutwe. yayitawo n'atuuka eno ebbali era bw'agituukako kaakati yagamba nti abantu abamu jasi baba beetaagamu kaliro push, baba beetaaga kkangamu asobole okumanya ki kyalina okukola. tolina kumulobya, tolina kuddawo muzannyirako. najja yakwata kojja nagisuulirayo bano bakakyere kuba bano bakaado. katonda wange kikanyuga ng'enkonyogo. nakyalina ovuga asobole otuuka eno maaso ewali olutindo. wabo baagala kwabya lutindo train eyite obuyise ekomaawo. kyakola abagwagwa road hevwe. banange bullet byasibi bino. ala nakyala yuna ayitiramu wano mpola mpola. kyamuli mulinya emigere gudde sebo kagujje tano w'omugagga gudde ku gwakubiri w'omugagga. There she is, and she's not going. oli bwe yajja osekula ebyasa ate teyakuba ttaano we. kalodi kabadde kaggalawo unaatomera. mukazi wattu ajja asalinkiriza. gwe gala mukuba kyasi yamusika nyondo nezikaaba. kakati gwe kalodi gwe kamuzeeyi kwata kontrakita n'asooka akafumita n'akakwatira awo n'amaze oteekako sifo era bwatyo n'aseeka wansi w'olutindo bulungi. omala oziteeka wansi w'olutindo n'akacyomeka train ejja omukulu ne bamuggyako sefute. zino ensonga z'oli munayi nga zikusukkuluma. yagamba sigenda bitwalira oli jasi njagala kakasa nti bisaanawo ate eri tesobola kwabika olw'ensonga erina kasefute
kalinga kagundi kayo kaditoneta kayo isi kutegedde bulaza okoze otya bamukwatidde wanne contractor yakwate kubo n'agijjamu n'akuba omulanga fwaka train ejja kali akwate kuba gyasokala demit tebogera ate yali mu maaso omukulu ono yagiraba nga etomera agamba tufudde Sseruganda tabanga afiiridde mu bannange yakanda kuyita Jeke tabanga akafiiriddemu itayogedde mbu ate agenda dugenderamu Jeke no gwayita yuno emabegawe genda okuzza amaaso okulengera Jeke munayimbadde manyi emugamba oli bulungi kono of course era ndi okay. Guess what? akikoze akasajja kasanyiziddwawo ate ne nankeje tukwate kuba okudde bali mu Bungereza omukuru yonaze zinade manyi bakugayiza ne bakumira ne mama ne bakufujja Mona Lisa eri mu goji kati gyenjirese era tesobola kubwatuka ewatali kano webituuse kakiba kigeza agenda funa minisita omulawe wa culture appropriation. You're not naive enough to believe that no more Volkovs. Tulowooza nti Volkovs abalala tebagenda kujja. I just hope you're not one of them. Just nsaba kimuleme kubeera omu ku ba Volkovs. Kuba nja kulwana. Yamugamba kakati no munnange. Deeta. Yalina okukolerera eryato. Genda ogira onyumirwa eryato lyo. Nange nnyina obwakabaka bwange bwe nnyina ofuga. Kwate kubo n'atambula asobole okweyongerayo. Naye nga ate njagala nkozesa omukisa guno osobole okugezaako bategeeza kwe kiyitibwa Airtel Money Back to School Season ey'okubiri. Era nga babategeeza nti munnange gwe kola bukozi gwa kusasula ng'okozesa Airtel Money osobole okuwangula obeeremu ku abo abawanguzi abawangula buli wiiki babeera abawanguzi 10 babawa emitwalo 3 bweddu. Sasulira ku Airtel Money oba sikinyiga *185*6#. Obenga oyingidde ka draw mitwalo 3 babawe emitwalo 3 buli lunaku obeerawo abawanguzi. So nga tuzze bali Lodi musajja wattu eryato yalifuna era bw'atyo n'agenda ne kannakyala kano yakewangulira. Ensonga bagenda zitambuza bonna, ensonga z'omuhabati, ensonga z'omukwano. Kajja ne kamusimula kakeesi luva okwaya. Nabagambye tuzaamu katempesi tugenda kulaba eky'omukaaga n'ekyomusanvu. Essaawa eno yennyini bye tugenda okuzaamu. So bwe katyo bwe kabadde, Mukama abankumire. Mweraba.